Emikwano egikwetoolodde emirimu gy'okola ne ligasiyo yebeera egenda okukulembera naddala ng'ogenda mu nnyumba yo ey'olubeerera. Akatambi ako sinnabeera nga nkamalayo wabula nga ngenda kakuzannyira okuva gye katandikira paka gye kaggwera osobole okubeera ng'okeerabirako. Oyinza okwebuuza ki ekiri mu kubeera nga kigenda mu maaso. Ekisookera ddala akatambi ako kakadde omanyi mulimu abantu abageze ennyo. SMX we mundeeta ebipya mugambirawo waliwo n'omwakomenti nga nagamba akatambi ako kapya wendeeta ebikadde SMX ako kakadde kamwaka guwedde. Eno story just ngikoze kuletinga nno abantu emikwano gy'oba nagyo ligase gy'olese emirimu gy'obadde okola naddala abantu abakwetoolodde ne ku kyalo k'owangaalira bakumanyi batya yensonga lwaki nkoze story eno. So okusinziira ku captions ezitambulira ku eno story nyingi buli afuna ka video kaneeno ateekako caption ye gy'asuubira mbu yeeyo gye yandibadde ateekako. Kubanga lwaki ngamba nti abantu abo abakwetoolodde aba bagenda kola kyamaanyi nnyo nga bakuwerekera mu nnyumba yo ey'olubeerera. Captions ezitambulira ka video kaneeno nyingi nnyo, kuliko ez'obubbi, kuliko ez'emikwano, kuliko ez'okubeera nti neera yinza kuwa example kiwanedda kibi nnyo okuweerako example naddala ku bagenzi oba ku muntu nga waali. So kubanga sandyagadde ekintu kyonna ekifaanaganako nga kino n'okyagaliza omuntu yenna, kabeere munnowo, kabeere ng'abadde mubbi, kabeere ng'abadde mutemu, kabeere nga kyonna ky'obeera omumanyiiko. Naddala ffe mu ggwanga erya Uganda mu nnono yaffe n'eddiini gye tukkiririzaamu ekugamba munnange wadde omuntu abadde alina ekintu kyakola ekibi nga ku kyalo mumumanyi muni abadde abagguliranga enzigi nga temuliwo ng'abadde mubbi kkondo, munnange waafa mu bikkabikkako n'ogamba abadde musajja mulungi, abadde musajja mulungi. Naye sandyagadde kintu ekifaanaganako nga kino kituuke eri omuntu yenna kubanga mikwano gy'obeera nagyo gye gijja okukulembera naye bibajja okukwata nga bakutwala mu nnyumba yo ey'olubeerera. Akatambi ako kankakuzannyira okuva gye katandikira paka gye kaggwera. Naye nga we nagambye ku buli vidiyo y'olunaku olwaleero n'okwongera ddala okugenda maaso n'okwebaza omuntu eyatuwadde microphone eno sound sobole okubeera nga tugitereeza eri worth $15,000 yagambye SMX. Yes, nakyo tukyongereko ku quality tusobole okulaba nga omutindo tugwisitulira ddala. Last year nali nga nkola video za voice over nga sijja nenjogera nga we mundaba. Okutandika ne this year ne tutandika okubeera nga tukola video ezifaanaganako nga zino, ate zino zibadde zeetaaga microphone, ensonga ati yampadde microphone eziri worth $15,000. Katubuzaayo kimu kya simu. Essimu neetaagira ddala essimu 2 okwongerera ddala ku mutindo. Bagamba batya si yabuwaze si yateeka gobeera oli atosobola kugimpa olaikinga video noyitawo oli asobola ogimpa ajja gimpa goli $15,000 gya microphone gyabadde mingi nnyo gyoli nga goyitawo alina $15,000 asobola gino gikwata n'agamba SMX sound ye wuno mukugulidde. So n'essimu nayo waliyo omuntu ajjoga iPhone emugwanira yina iPhone tugimuwadde basamusanga S20 21 22 24 yes nayo agimpe alabe nga kiri worth gwolaba nga kikususseeko gwe ng'okireka nga tusigaza mukwano gwaffe gwakulaba nga content waffe ebisigadde ojja beera nga obitulekera. Naye nga sinabeera nga ntuteerako ka video kanene kankusaba subscribe nga no SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Hey!
Vamos